Katonda Mukama waffe atuwadde buli mukisa gwonna ogw'okumumanya. Twebaza Katonda olw'obulamu bwa buli kinoomu. Twebaza Katonda atuwadde akaseera ak'okuyiga n'okumumanya kubanga kwe kwagala kwe. Ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuukira ddala okumanya amazima. Eri ffe abaalokoka Mukama yeebazibwe. Kati ate ekiddiridde kwe kumanya amazima agakolera mu bwakabaka bwa Katonda buno bwe twayingira. Ku mulundi guli twasoma ne tulaba nti omuntu bw'amala okukkiriza aba teyeetaaga kukkiriza, aba talina kugambibwa nti beera n'okukkiriza. Twasoma ne tulaba nti we yayogerera nti bano okukkiriza byali biro byatambuliramu okuba nti yali atambula olugendo olw'ogenda okununula omwana w'omuntu okumulokola okumuggya mu bibi bye. Kati mu biseera ebyo we yayogerera yali tannafa, yali tannaziikibwa, yali tannazuukira. Kati yalina okubatambuza olugendo olw'okumanya obwakabaka bwa Katonda buno bwe bugenda okukola. So bwe yamala okufa n'aziikibwa n'azuukira n'agulumizibwa n'aga nti mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne mu nsi, awo we twaweebwa obulamu nti buli amukkiriza abeera n'obulamu obutaggwaawo. Kati eri ffe abakkiriza enjiri ya Mukama waffe ne tukkiriza tituwali boonoonyi, ne tukkiriza ekyo kye yakola eky'okutufiira nti ffe twali baakufa naye ye yafa mu kifo kyaffe, yawaayo obulamu bwe nga ssaddaaka ey'ekibi. Kati bwe twakkiriza kukkiriza yeye yayingira mu ffe. Eri abatannakkiriza abo be tugamba nti mubeere n'okukkiriza, naye eri ffe abakkiriza kukkiriza atuula mu ffe. Kitwala omuntu okusomesebwa okutegeera obwa Katonda buno bwe bukola, n'olugendo luno lwe yatambula olw'okukkiriza Kristo, nti lugendo lwaggwa, mulimu gwaggwa, twanunulibwa, tetugenda kununulibwa, twanunulibwa. Tubadde tujja tusoma nga twetegereza ebyawandiikibwa nga bitugamba nti twanunulibwa. Kati bwe tuba twanunulibwa olwo tutambula olugendo luno olwaggwa nga tumanya kiki kye twafuna okuva gy'ali, kubanga jjukira nti bwe yajja yajjirira ffe okusobola okututabaganya okutuzaayo eri Katonda. So kati omukkiriza aba mukkiriza aba teyeetaaga kukkiriza, wabula aba alina kumanya amaanyi mwakolera. Kati olwaleero tugenda okweyongera okuyiga obuyinza obukolera mu linnya erya Yesu Kristo. Amyotinge. Amina. Nti tugenda okuyiga tuli ku musomo oguyiga obuyinza obuli mu linnya lya Yesu oyo eyagulumizibwa. Era tugenda kutunuulira ekifo kino mwe yagulumirizibwa, kubanga mu kifo kino mwe twegattira wamu naye okubeera abasika wamu naye. Era nga tulaba nti mu kuyita mu kifo kino tulina kye twafuna olw'okuzuukira kuno kwe yazuukira wamu naffe, nti bwe yagenda okufa yafiira wamu naffe, bwe yazuukira wamu naffe, era ffe twali mu kirowoozo kye. Jjukira nti okufa kwe kwa kununula ffe. Kati era mu kuzuukira muno yazuukira wamu naffe nga tuli mu kirowoozo kye. Era mu kuzuukira muno tulina ebintu bye twakola bye twafuna, kubanga twazuukira wamu naye. Ekyo kye kitutwala okuba nti tutuula mu bifo eby'omu ggulu wamu naye. Kati bino bye tuyiga nga abamaze okukkiriza, tuyiga olugendo luno olw'okununulibwa bwe yatununula. Kati tuluyiga tusobole okutambulira mu buwanguzi omwo mwe yatuwanguza. Tugenda kusoma Ephesians, Abefeso essuula 2.
olunyiriri olwokutaano n'olwomukaaga. Nsoma Abefeso essula 2 olunyiriri olwokutaano n'olwomukaaga. Era ffe bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe, yatufuula balamu wamu ne Kristo. Mwalokoka lwa kisa, n'atuzuukiza wamu naye, n'atutuuza wamu mu bifo by'omu ggulu mu Kristo Yesu. Twalokoka lwa kisa. Twali tufiiridde mu byonoono byaffe, n'atununula n'atuwa obulamu obwo obwa Kristo. Kiba kitegeeza nti tulina okumanya nti mu kufa kwe kuno n'okuzuukira kwe ffe twali kirowoozo kye, era mu kuyita mu kuzuukira kuno tulina benefits oba emiganyulo gye twafuna. Mu kuyita mu mulimu gwa Kristo gwe yakola ogw'okwewaayo nga ssaddaaka ejjawo ekibi, tulina emiganyulo gye twafunamu. Era ng'emiganyulo gino tugifuna lwa kukkiriza, era nga byonna yabituwa. Nga mwe byatuwa ebyo bye tulina okumanya engeri y'okubitambuliramu n'okukola eri obulamu bwaffe, kubanga tuli mu mulimu ogwaggwa. Kati tuyiga Yesu oyo yagulumizibwa. Kati tuva ku mu Yesu oli Omunnazaaleesi yatambulanga nga yafukibwako amafuta, yatambulanga ng'awonyanga bonna abaajogebwa Sitaani. Kati tuli ku Kristo ono eyafa n'azuukira n'agulumizibwa, atudde mu bifo ebya waggulu, oyo gwe tutudde naye. Kati emiganyulo gino tugifuna lwa kukkiriza. Yagituwa mu kumala mu kuzuukira, tufuna obuyinza. Emiganyulo gye tufuna obuyinza obukolera mu ffe, ne tuba n'amaanyi agava mu ye mu ffe, agayita mu ye agakola mu ffe okuyita mu ye, ne tuba n'obwakabaka. Bino bye bitutwala okuba nti tutuula wamu naye, tutuula ne Kristo naye mu bifo ebya waggulu, tutambulira mu buyinza obujjuvu, oba tuli mu buyinza obujjuvu. Era nga kino kye kituweesa ekifa kino eky'obuwanguzi, nti tuli bawanguzi. Yatuwanguza era tuwangula essaawa yonna oba emirembe gyonna, tuli bawanguzi. Okuwangula kwe kuwangula kwaffe, obulamu bwe bulamu bwaffe. Kyetuvudde tulaba wali nti twali tufiiridde mu byonoono byaffe, naye yatununula bwe yawaayo omubiri gwe nga ssaddaaka ennamu ejjawo ebibi byaffe. Kati bw'aba nga yatwala ebibi byaffe nga ali mu ffe naffe tuli mu ye, kiba kitegeeza tulina okutambula olugendo olw'okumumanya, olwo nno tulyoke tutambulire mu buwanguzi buno bwe yatuwanguza. Tugenda kusoma Abagalatiya essula 2 n'olunyiriri olwabiri. Abagalatiya essula 2 olunyiriri olwabiri. N'akomererwa wamu ne Kristo, naye ndi mulamu, si ku bwange nate, naye Kristo ye mulamu mu nze. Era obulamu bwe nina ne kaakano mu mubiri mbulina lwa kukkiriza Mwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange. Nakomererwa wamu ne Kristo, naye ndi mulamu, si ku bwange nate. Olwabiri. Katuluddemu Abagalatiya essula 2 olunyiriri olwabiri. Nakomererwa wamu ne Kristo, naye ndi mulamu, si ku bwange nate, naye Kristo ye mulamu mu nze. Era obulamu bwe bwe nnina ne kaakano mu mubiri mbulina lwa kukkiriza Mwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange. Tusoma ku buyinza, tuyiga ku buyinza obukolera mu ffe mu linnya erya Yesu, obuyinza obukolera mu linnya erya Yesu. Obwe tukola ki? Bwe tuyiga kano, bwe tunyongera okwekenneenya okulaba obuyinza buno bwe bukola mu ffe. Nakomerera wamu ne Kristo, naye ndi mulamu,
si ku bwange nate naye ku Kristo ye mulamu mu nze. Ekitegeeza bw'omala okukkiriza obulamu bwo buba tebukyakola makulu, obulamu bwa Kristo bwe buba bukola amakulu kubanga gwe wali mufu naye n'awaayo obulamu bwe ku lulwe asobole okununula. Bwe wakkiriza wafuna obulamu obutaggwaawo ye Yesu Kristo. Kwe kukkiriza okwo kw'olina kyekuli okukkiriza gwe tubadde twogerako luli nti mu biro biri yali ateekateeka obwakabaka bwe bugenda okutambula. Obwakabaka buno abukkiriza bw'obukkiriza, okukkiriza kuno ngeri gye kugenda okukolamu. Kati eri gwe amaze okukkiriza oba tokyagambibwa aba n'okukkiriza. Lwakuba nti bwe tuba tusoma ebyawandiikibwa bino tulina okwawula. Kati bwe tutayiga kwawula bitabo bino ngeri ki gye byatambula, mu ngeri ki abaawandiika ebitabo bino ki kye baali baagala okututegeeza n'okumanya, bwe tubitwalanga bwe biri tuba tufuna tuba tutaputa ebyawandiikibwa mu bukyamu era ne tukola ekintu mu bukyamu. Naye bwe tubitwala ng'okuluŋŋamizibwa kw'omwoyo bwe kuli okuyita mu byawandiikibwa tuba tutambulira mu ekyo ekituufu. Amiina abooluganda. So twakomerera wamu ne Kristo era tuli balamu mu ye, si bulamu bwaffe naye obubwe. Ekitegeeza nti mu woofiisi muno mwafugira naffe mwe tufugira kubanga yamala dda okutuwanguza, agulumiziddwa. Bwe yagulumizibwa naffe twagulumizibwa wamu naye era ekyo kye kitutwala okuba nti tuli baganda be. Ekyo kyali naffe kye tuli. Tugenda okusomako mu Bebulaniya, Abebulaniya essuula 10 okuva ku lunyiriri olw'12 paka ku lw'14. Abebulaniya essuula 10 okuva ku lunyiriri olw'12 paka ku lw'14. Naye oyo bwe yamala okuwaayo ssaddaaka emu olw'ebibi okutuusa emirembe gyonna, n'alyoka atuula mu mukono ogwa ddyo ogwa Katonda ng'alindirira oluvannyuma abalabe be okufuusibwa entebe y'ebigere bye. Kubanga olw'okuwaayo ssaddaaka emu yatuukiriza okutuusa emirembe gyonna abaatuukizibwa. Era oyo bwe yamala okuwaayo ssaddaaka emu olw'ebibi okutuusa emirembe gyonna n'alyoka atuula mu mukono ogwa ddyo ogwa Katonda ng'alindirira oluvannyuma abalabe be okufuusibwa entebe y'ebigere bye. Kubanga olwo yawaayo ssaddaaka emu yatukuza okutuusa emirembe gyonna abaatukuzibwa. Ekitegeeza nti ekiweebwayo kino kye yawaayo, ssaddaaka eno gye yawaayo yagiwaayo omulundi gumu. Tekiringa ate giri emirembe egy'omu ndagaano enkadde. Nti mu ndagaano enkadde mujjukire twasomayo okwo nti emirembe gino egy'omu ndagaano enkadde kabona yawangayo ekiweebwayo buli mwaka baawangayo ekiweebwayo abaana ba Isirayiri ekyatangiriranga ebibi byabwe. Naye ekiweebwayo kino tekyalina maanyi gasobola kuggyawo kibi kino obutaddamu kubeerawo. Tekyalina maanyi kuba abaawangayo nsolo. Yalinga temporary nga kikavaringa ebibi bino mwaka ku mwaka. Naye eri ono Yesu Kristo yawaayo ssaddaaka eno ejjawo ebibi n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Kitegeeza nti ekibi yakigirawo ddala permanently eri abo abaamukkiriza. Era buli eyakkiriza neyo yagenda okuwulira enjiri ey'obwakabaka nakkiririza mu njiri eya Yesu Kristo okufa, okuziikibwa n'okuzuukira, naye ekibi kye kiggibwawo permanently. Bw'atusonyiwa atusonyiwa omulundi gumu. Yawaayo ekiweebwayo ekyo omulundi gumu. Kino kitegeeza nti atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda waggulu. Kiba kitegeeza nti Katonda yawa Yesu obufuzi bwonna mu mikono gye, era ng'obufuzi bwa Yesu buno
bufuga buli kintu kyonna wansi w'ebigere bye okujjako Katonda naye ebisigadde byonna biri wansi wa bufuge bwe. Ekyo kyekimu kyekitegeeza nti atudde ku mukono ogwa ddyo. Omukono ogwa ddyo tekitegeeza nti alina ettebe eddene eryatuddeko awo, akitegeeza bufuzi. Eyo figure of speech is not nti no nti ddala atudde alina ettebe lyeddene. Manya abakristaayo tumanyi okuba obufaananyi ne bwe tusoma ebintu bino ne tubitwala ng'obuliwo, naye nedda buba buyinza, kubanga obwo bwe buyinza bwe tuyigako obuli mu linnya lya Yesu. Oyo eyagulumizibwa, si Yesu oli atannafa, naye Yesu oli amaze okufa n'atununula okutuggya mu bibi. Oyo ye Yesu olwaleero atudde mu mitima gyaffe, afugira mu ffe, amaanyi gakolera mu ffe, n'obwakabaka bwe tulimu. Oyo kati olwaleero bye tukola ki bye tuyiga. Bw'okitunuulira ennyo olaba nti bw'amala okutuula olwamaze okuwaayo ssaddaaka omulundi gumu olw'ekibi kimaze okuvulwawo, bw'amala okuzuukira azuukirira wamu naffe, era mu kuyita mu kuzuukira omwo mwe tufunira obulamu. Bw'amala okuzuukira okuyita okuva mu bafu, olwo naffe tuzuukira tubeera abalamu. Tubeera abalamu lwa kukkiriza. Bwe tukkiriza ogwo omulimu gwe yakola ogw'okufa n'okuzikibwa n'okuzuukira, tubeera balamu mu ye. Era ekyo kye kitwala ffe okufugira wamu, kubanga bwe yamala okukola omulimu guno n'atuula, kiba kitegeeza n'alangirira nti omulimu guwedde ogw'okununula omuntu okumuzza eri Katonda, omuntu ono okumanya n'okutambulira mu buyinza buno. Mujjukire nti obuyinza buno bwali bwatwalibwa olwa Adamu okugaana okutambulira mu ekyo Katonda kye yali yamugamba, naye kati kyatwala Katonda okujja okutuddiza obuyinza. Amiina abooluganda. So kati tutudde wamu naye, era okufaako okwo bwe tumala mu kuzuukira, bwe tumala okuzuukira naye, bwe tumala okukkiriza atuula mu ffe. Era ffe mu kuyita mu ffe tuteeka abalabe wansi w'ebigere, kubanga yawanguza ffe. Gino gy'emiganyulo gye tulina. Okununula yanunula ffe, okufa kweffe twalina okuganyulwa okuyita mu kuzuukira okwo. Kati tulina kye twagala okuyiga wano tusobole okuba nti tutegeera bulungi. Twagala okuyiga okumanya ekifo kino kye tulimu eky'okufuga, naye nga twagala okiraba nti bwe tutunuulira ebyafaayo mu ndagaano enkadde, waabeerangawo entalo ezaabeerangawo. Tale bakabaka baagendanga okulwana. Bwe baagendanga okulwana, baalwananga buliwo. Mujjukire nti endagaano enkadde Kristo yali akwekeddwa. Mu ndagaano empya Kristo alabisiddwa. Etwandigambye mu Luzungu nti mu ndagaano enkadde Kristo was concealed. Mu ndagaano empya Kristo was revealed. Mu ngeri gye baakolangamu ebintu mu ndagaano enkadde, baabikolangawo mu buliwo, kubanga mu biro ebyo Kristo yalabikibwanga ng'ekisiikirize, ekifaananyi mu biro ebyo. Kubanga mujjukire twayigako nti mu biro bannabbi baalagulanga kyekiribaawo, ekisuubizo ye yali Kristo, naye ekisuubizo kyajja dda era kyajja ne kituukiriza ekyo kye kyakirangirwako. Era bwe buyinza kati bwe tutambuliramu, bwe tufuna okusomesebwa obulungi oba bwe tusoma ne tufuna okutegeera obulungi, tutambulira mu buyinza obwo. Akati mu biro ebyo ebyabakabaka bye baalwananga, kabaka bwe yawangulanga yalaganga obuyinza bwe nga bano abalabe be babeera wansi wa bigere bye. Era twagala okusoma tulabe ngeri ki gye baakikolangamu. Tugenda kusoma Yoswa
essula 10 n'olunyiri olw'24. Yesu essula 10 n'olunyiri olw'24. Awo bwe bajjamu kabaka baali ne baleetera Yoswa. Awo bajjamu kabaka baali ne baleetera ani? Yoswa. Yoswa n'ayita abasajja bonna Abayisirayiri n'abagamba abaami abalwanyi Abayisirayiri abalwanyi abaagenda naye nti mujje musse ebigere byammwe mu bulago bw'abakabaka bano. Ne bajja ne bassa ebigere byabwe mu bulago bwabwe. Kyali kiraga ki? Kiki kitusomesa? Kitusomesa nti mu biro ebyo olw'okuba Kristo yali kisiikirize, kino kye kyali kiraga ekigenda okujja okussa omulabe eno wansi. So bakabaka bano bademonstratinga, baalaganga abalabe baabwe nga babateeka wansi w'ebigere byabwe. Ebyo byalingawo mu buliwo mu ndagaano enkadde. Ekyo kye baakolanga. Kati twagala era okuddamu otwagala okusoma tulabe bakabaka bano, tufuna example eziwerako okulaba ngeri ki gye baateekanga abalabe baabwe wansi w'ebigere byabwe. Bassekabaka ekisooka essula ey'okutaano n'olunyiri olwokusatu. Bassekabaka ekisooka essula ey'okutaano n'olunyiri olwokusatu. Omanyi nga Dawudi kitange nga teyazimbira linnya lya Mukama Katonda wange ennyumba, olw'entalo ezaamwetooloola enjuuyi zonna, okutuusa Mukama we yabateekera wansi ebigere bye. Entalo ze yalwananga yaziwangulanga kubanga abalabe yabateekanga wansi. Ebyo byonna byali biraga ki ekigenda okubeerawo, nti okulwana kwabwe bakwatanga bakabaka abo bawangudde ne babaleeta. Mu kubaleeta okubalaga nti balina obuyinza, babawangudde, bali mu bufuge bwabwe, baalinanga bateeka mu ki wansi wa bigere byabwe okulaga ne balangirira nti bano tubawangudde, bali mu bufuge bwaffe. Ekyo baakikolanga mu buliwo abantu bonna okulaba, era baabaleetanga ne babayimiriza mu parade ku street ne balaga ensi nti kati bano tubawangudde, bali mu bufuge bwaffe. Era bwe tweyongerayo mu by'omumirembe ekyokubiri essula ey'omwenda n'olunyiri olw'18 nalwo lugenda tulaga ngeri ekyomumirembe ekyokubiri essula 9 olunyiri olw'18. Entebe yaliko amadaala 6 era yaliko entebe ey'ebigere eya zaabu, era gaasibibwa n'entebe eyaliko emikono eruuyi n'eruuyi, awaatulibwa n'empologoma 2 nga ziyimiridde ku mabbali g'emikono. Kati batulaga entebe eno gye tukuba nti atudde. Second Chronicles 9:18. Entebe eno baagikolanga kabaka kwe yatuulanga ng'entebe ya zaabu, ng'eriko emikono eruuyi n'eruuyi egyalingako empologoma 2 eziyimiridde ku mikono, ng'eraga obufuzi, amaanyi. Ekyo kyali kisiikirize ekiraga ki Kristo kyagenda okujja okutuwanguza okuba nti tufugira mu maanyi. Era entebe eyo ye yali namulondo ya kabaka kwe yatuulanga ng'ebigere bye wansi biraga nti ali mu bufuzi. Bafugira wansi w'ebigere ebye. Abalabe be byananga bafugira wansi w'ebigere ebye. Olwo kabaka olwo yalaganga obuyinza ng'atudde ku ntebe. Olwaleero tulaba nti obufuzi bwa Kristo, obufuzi obuli mu Yesu Kristo, obwo bukolebwa okuyita mu ffe. Era ffe bigere bye ebikola ki? Ebirinyira abalabe be wansi. Era nga ffe kifo kye ekidemonstratinga oba ekiraga obuyinza obukolera mu ffe. Era nga kino kiraga
era ffe tulaga ffe abamaze okukkiriza amaanyi n'enkola ye ey'obwakatonda eraga obuwanguzi. Ffe muffe bwe tumala okukkiriza ne tumala okwetegeera tuba tutambulira mu buwanguzi buno. Era ffe abali ku nsi abamaze okukkiriza Kristo ffe baakoleramu okulaga obuwanguzi era ng'alindirira abalabe bonna. Ffe tulina okubassa kubanga obuyinza buli mu ffe okuyita mu ffe obuyinza bwa Kristo obwo bwe tugira Yesu oyo yagulumizibwa. Kati tuyiga Yesu oyo yagulumizibwa engeri gy'akolamu ng'ayita mu ffe. Kati tulina okuba nga tusomesebwa oba nga tuyigirizibwa oba nga tusoma ebyawandiikibwa bino mu kuyita mu mwoyo oyo owa Kristo okuba nti twetegeera okutambulira mu buwanguzi buno bwe yatuwanguza. Mujjukire okufa kwe kwali kufa kwaffe, okuzuukira kwe okuziikibwa kwe kuzuukira kwaffe, okuzuukira kwe kuzuukira kwaffe. Ffe be yajja okuzza mu kifo kiri ekyatukola omuntu mu kifaananyi kyaffe. Awo watuzza, awo watuwagala kubanga kyali kirowoozo kye okutonda omuntu nga mutukuvu taliiko bulemu. Oyo omuntu ali righteous ng'ali blameless. Oyo Katonda omuntu gw'ayagala. Era buno obutukuvu bwe tuba nabwo, obutukuvu tebuba bwaffe, buba bubwe kubanga ye kirowoozo kye okutonda omuntu, kirowoozo kye ye okutuukiriza omuntu. Omuntu kyalina okukola kwe kukkiriza ekyo Kristo kye yakola, kwe kukkiriza ogwo omulimu ogwaggwa okugutambuliramu. Kitwala abasumba n'abasomesa n'ababuulizi ne bannabbi okusomesa omubiri gwa Kristo, okwetegeera kiki guli mu Kristo. Buli lwe tutafuna kusomesebwa bulungi kuyitibwa mu byawandiikibwa bino, kubanga luli nabagambako nti ekitabo kino ekya Bayibuli kyakulunguludde ku muntu omu, Yesu Kristo, kubanga Yesu Kristo ono ye yajja okututabaganya wamu ne Katonda. Era Katonda bw'atulaba talaba sista Nakagwa, talaba mukyala Mubiru, talaba mwami Mubiru, wabula alaba alaba Kristo kubanga Kristo yatudde mu ffe. Kyova olaba nti obutukuvu obwaffe nzina njereere. Kati bwe tumala okuyiga obwakatonda bwe bukola tutandika okutambulira mu bwakatonda obwo. Era gino gye tuyita emize gigenda gifa gitya olw'okusomesebwa n'okwetegeera okuli mu Kristo. Bwe tugenda tusomesebwa obulungi, bwe tufuna abasumba abatusomesa obulungi, ne tufuna abasomesa abatusomesa obulungi, ne tufuna bannabbi abatusomesa, kubanga Ephesians fe tugambye Pawulo awandiikidde Abaefeso ng'alaga nti Kristo yanyaga ebirabo, naawe abatume, naawe bannabbi, naawe abasomesa, naawe abasumba. Lwaki abawa ebirabo bino? Kusomesa bantu kutuuka mu kigero eky'okwetegeera mu Kristo. Tuleme okuba nti tuyuuzibwa n'enjigiriza ezitakola makulu era ezitalaga Kristo. Kubanga bw'onsomesa ekintu ekirala kyonna oba onzijja ku mulamwa, naye bw'onsomesa Kristo mba mwenneerabira kubanga ye ly'ekkubo ge mazima bwe bulamu. Buli lw'ondaga Kristo mba neeraba. Bw'ondaga ebintu ebirala byonna mba neegeraageranya nga neeraba sirina busobozi. Naye olw'okuba nti Kristo ge maanyi, Kristo kye kigambo, buli lw'onjigiriza n'ondaga Kristo kiba kitegeeza ndaba amaanyi agakolera mu nze, ndaba obusobozi obukolera mu nze. Amiina abooluganda. So kati ekyo kiva kitwetaagisa okusomesa. Ebisigadde byonna birungi, but naye obwakatonda buno okuyita mu Kristo bwe businga obukulu, kubanga obwo bwe butuwa okutegeera, bwe butuwa okumanya n'engeri y'okuwangula mu nsi muno. Tuli ku ssoma erigamba obuyinza obukolera mu linnya lya Yesu. Era obwo obuyinza obwo mwakolera obwagulumizibwa, obwo bwe buyinza mwe twegattira wamu naye ne tufugira wamu naye. Afugira mu ffe eri ffe abaamukkiriza. Abatannaba kukkiriza bawulirwa enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Bwe bakkiriza nabo bafuuka kitundu kimu ku famire eyaffe ey'obwakatonda.
So tugenda okutunuulira obuyinza buno obukolera mu ffe n'engeri gye tubeera nti tufugira wansi. Manya abalabe baffe tubafugira wansi, bali wansi wa bigere byaffe. Ffe abali ku nsi kuno abakkiriza abakyali abalamu. Bakolinsi ekisooka 1 Corinthians sura ya 15 olunyiriri 24-27, chapter 15 verses 24 to 27. Okay. Enkomerero n'eryoka etuuka bw'aliwaayo obwakabaka eri Katonda ekitaawe, bw'aliba ng'amaze okuggyawo okufuga kwonna n'amaanyi gonna n'obuyinza. Kubanga kimugwanira okufuganga okutuusa lw'alissa abalabe bonna wansi w'ebigere bye. Omulabe ow'enkomerero aliggyibwayo ku bwe. Tulina okumanya omulabe y'ani. Omulabe si yenze si yeggwe. Omulabe ye Sitaani, oyo omulyolyomi, oyo ye mulabe. Naye akolera, Pawulo atugambye mu Befeso 2 nti gwe mwoyo ogukolera mu baana abatawulira, abo abatakkiriza obwakabaka bwa Katonda okukolera mu bo, abo abatakkiriza omwoyo wa Kristo okulabisibwa mu bo, oyo abo bakoleramu. Eri ffe abamala okukkiriza olw'okuba tuba tetutegedde, tetusomeseddwa, takolera mu ffe naye atunyigiriza. Lwaki aba atunyigiriza? Kubanga tetutegedde. Naye eri abatannakkiriza babakoleramu, kubanga bo bangu bakozesebwa olw'okuba tebamanyi kye bali mu kizikiza. Naye ffe abajja abali mu kitangaala mu bwakabaka bwa Katonda, olw'okuba tuba tetusomeseddwa nga tetwetegedde, atunyigiriza. Naye bwe tusomesebwa ne tutetegeera enkweze, tuwangula, tumuteeka wansi w'ebigere byaffe. So kati omulabe ono agenti enkomerero n'eryoka etuuka ebyaliwo obwakabaka ebiriwo eri obwakabaka bwa Katonda bw'alimala nga enkomerero n'eryoka etuuka bw'aliwaayo ng'amaze okuwaayo, ng'amaze okuggyawo okufuga kwonna n'amaanyi gonna ag'obuyinza. Kati kikyagezaako okutulaga wano nti byonna nga bimaze okuggwa, tulina omulabe gwe tusigazza ali omu. Ebirala byonna yabituwanguza. Omulabe gwe tusigazza ali omu ye mulabe kufa. Oyo ye mulabe asembayo. Olwo kubanga mujjukire nti tuli myoyo. Kati omwoyo ogwo gwe twakkiriza gutuula mu kibokisi kino. Kati kufa oyo gwamalayo yoyo okufa ow'omu mubiri guno. Mujjukire nti omubiri guno gugenda kutuvaamu twambale omubiri omulala ogutafa. Ebyandiko ebitunnyonnyola. Kati omulabe waffe asembayo ye kufa yekka, oyo gwagenda okumaliriza. Era kati tufuga okutuusa omulabe ono lwaliteekebwa wansi w'ebigere byaffe kufa. Naye nga buli kintu kyonna kyamalibwa dda okuba nti kiri wansi w'obufuge bwa Kristo Katonda bwe yamuwa kitaffe. Naye kati tufuga nga tufugira wamu. Omulabe yekka oyo gwe tusigazza ye mulabe kufa. Tusome ekitabo ky'Abaluumi, ye Romans, essula 5 olunyiriri 17. Abaluumi 5. Abaluumi essula 5 olunyiriri 17. Kubanga oba olw'okwonoona kw'omu okufa kwafuga ku bw'omu, okusinga ennyo oba abaaweebwa ekisa ekisukkirivu n'ekirabo eky'obutuukirivu balifugira mu bulamu ku bw'oyo omu Yesu Kristo. Kuba obanga olw'okwonoona kw'omu
okufa kwafuga ku bw'omu, okufa kwafuga ku bw'omu, okusinga ennyo abo abaaweebwa ekisa, okusinga nnyo eri abo abaaweebwa ekisa, ekisukkirivu n'ekirabo eky'obutuukirivu, ekisukkirivu n'ekirabo eky'obutuukirivu, balifugira mu bulamu ku bw'oyo omu Yesu Kristo. obanga okufa kwajja ku muntu omu kati ate kisukkawo nnyo eri ekisa kya Katonda ekituwa obulamu, kubanga ono gwe twakkiriza ye Katonda eyakola eggulu n'ensi, buno obufuge bwe bufugira mu ffe, kati ekisa kye ekyo ekyatufuula abalamu wamu ne Kristo, ekyo kye kituwa amaanyi okuba nti omulabe tumulinnya wansi mu buli mbeera yonna ey'obulamu etusoomooza, yatuwa amaanyi agawangula endwadde, agawangula ebizibu, agawangula obwavu, singa tuba twetegedde mu Kristo n'engeri gye tukolamu, gye tulina okutambuzaamu obulamu mu Kristo mu nsi muno. Kuba ebyandikwa bitugambye nti ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi, so twazaalibwa Katonda tuwangula mu buli mbeera. Ekyo tekitegeeza nti challenges tezijja, challenges zijja otuchallenginga, naye olw'okuba yatuwanguza, yagaa nti mu nsi mulimu ennaku naye mugume kubanga mpangudde ensi. Awangula ensi mu ensi mu ngeri y'okwegaana obwa Katonda. Kati ffe abakkiriza Katonda tukkiriza omwoyo wa Katonda okukolera mu ffe, ti omwoyo oyo atuluŋŋamya mu buli mbeera yonna ne tuwangula. Tekitegeeza nti challenges tezijja kujja, zijja kujja, naye gwe ng'omukkiriza olina okumanya ti newankubadde challenges ze ali wamu naawe era agenda kuwanguza. Y'ensonga lwaki ofugira mu buyinza obwo, era abalabe bano abajja okusoomooza bafugira wansi w'ebigere ebyo kubanga Kristo yakuwanguza. Amina abooluganda. So buno obufuzi tebulinga bufuzi bwa nsi. Timujjukire gye tuvuddeko tubadde ne President Trump. Bw'amaze okufuga, kubanga engeri system gye baagikola ofuga eno ofuga 8, so kati n'avaako. Kati ate tuli mu bufuge obwani obwa Biden, obwa Joe Biden. Naye ekiseera kye kigenda kutuuka ekyobufuzi bwe kiveewo. Naye buno obufuzi bwe twogerako obwa Yesu Kristo bwalubeerera. Bwalubeerera kubanga ye Katonda eyakola eggulu n'ensi, si bwa kiseera. Amina abooluganda. Olwaleero tugenda kukomaawo. Mukama abampeera omukisa nti ate next